Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Okay, so tuli wano ku Super Paradise Wakaliga. Shamim Manja lyerinnya lyange oli ku Executive Media. Nga bwe mumanyi bulungi nnyo nti abaana bali mu kudda ku masomero. Tuli wano waliwo embeera eriwo. Omukulu ayitibwa Dr. Dennis. Bamuyita Dr. Dennis Daniel Semugenyi. Y'omu ku bantu abalaba nti omwana Omunnayuganda afuna smile ku maaso ge. Naye olunaku olwaleero tulina obuzibu nti ssente ze zaakwatibwa aba DFCU era abaana bano kigambibwa nti basobola obutadda ku ssomero singa ssente ezo zibeera nga teziteereddwa. Wano wendi naawe tulinawo abaana n'abazadde ku abo baaweerera abaana bayitirivu ate era nga n'abakyewandiisa bangi nnyo ddala. Abaana abaweerera mu masomero ag'enjawulo naye ku mulundi guno basobola obutaddayo olw'embeera nti ssente ze zaakwatibwa aba DFCU. So ekiri wano basaba DFCU ete ssente z'omugagga ate abaana babeere nga baddayo ku masomero okubeera nga ate bafuna nabo future yaabwe. So tusaba aba DFCU mukitunulemu mulabe nti abaana abo badda ku masomero kosa n'abazadde ababadde balina bambi essuubi lyabwe nti abaana baabwe bajja kubeera nga ate bafunako bakiyita batya mu Luganda okoza ku bwongo. So wano we tuli ngenda kubeera nga mpitayitamuuko ku bazadde n'abaana mulabeko ku kiri wano naawe ogambe oyongezeyo vidiyo eno ogambe bannange DFCU mubeeko kye mukola mute ssente z'omusajja Dr. Dennis Daniel Semugenyi abaana ye chairman wa DD. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate motoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamanyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Lwate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa sonde za Jalia asofune motoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. Ideal. Abaana basobola okuba nga badda ku masomero. Kino kyolaba wano be baana n'abazadde abazze okubeera nga abamu bazze kwewandiisa abalala be bamu ku baaweerera. So tambula nange nja kulondangayo omuzadde omwomu babiri tunyumyemukko naye. Ngambiddwako nti abaana boolaba mu uniform be baana already baaweerera ate abo boolaba abatali mu uniform be bapya abazze okwewandiisa okubanga bafuna scholarships. Zino jangu njogereko naawe muwala. Oli otya? Oli mu class ki? Yogerako nnyo. Nagenze mu form 4. Nagenze mu form 5. Form 5. Watudde sinya form ako gwedde. Dr. Dennis yakuweerera. Dr. Dennis yakuweerera sponsor wange. Ye sponsor wo. Osomera wa? Somera ku Seta High School. Seta High School. Akuweerera ku Seta High? Oh. So kati wano muli mukola ki? Wano tuzze kugira justice about our scholarship. Muli ku justice. Kati babagambye batya? Abaana bakaaba naye tukigumire. Kakati scholarship zaffe okutuweerera omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Kakati accounts bazisibye. Tetulina ngeri gye tugenda kukola ki? Kufunamu fees. Tetulina ngeri gye tugenda kufunamu fees. So bazadde baffe bali mu kuwoyana na school fees tetumanyi nakiddako almost. Ye sponsor mwayogeddeko naye? Sponsor almost tetunakwogerako naye mpozi nga abazadde baffe be bayogeddeko naye. Okay. So akuweeredde kuva mu class ki? I think from Form 1. Okuva mu senior 1? Yakusasulira fees? Okay.
ndowooza mulabye bannange ekiri wano yoyo Dr. Dennis Daniel erinnya Ssemugenyi lyerinnya ly'ekika. Bano bonna abaana abali wano yabaweerera, abalala bazze buzzi kufuna. Maama oli otya? Ozze kukola ki maama? Ozze kuwandiisa mwana? Gw'oli muzadde mupya? Njagala ku bazadde abakadde abambadde yunifoomu baliwa? So kati kyolaba wano buli gwolaba nga tali mu yunifoomu azze buzzi kufuna kifo, naye bolaba bali mu yunifoomu be babuku babadde baweerera. Saagala gamba babadde kuba DFCU mugenda leeta ssente banna abaana basobole okudda ku masomero. Njagalayo katunoonyeyooko ku mwana omulala gwe baweerera oba omuzadde. Kampiteko wano kaakati mukwano mpaayo omuzadde omu nga badde baweerera omwana we njogereko naye. Kati abali wano be baliwa? Bano abamu bapya betwali tusuubiza guno omwaka basponsoringa naye nga basinga bambuse already betusponsoringa. Kati bano baliwa? Bano be bazza ofuna abapya. Mpaayooko jangu maama. Oli otya? Oli bulungi? Gwani amannya go? Ozze kukola ki wano? Dr. Dennis obadde omumanyi? Basale muzifuna mutya? Mbadde sinabimanya nnyo kwadde bakabiŋŋamba nange nensalawo nzigendabe. Procedure bagamba eribeera etya? Abadde batuleese ne twewanisa naye kati tetunakumanya kikiddako kyetuzaako. Okay. Ani abitegedde ajje? Tewana bitunnyonnyola. Oli otya maama omulungi? Ozze kukola ki? Tuzze wano ku bya basale gye bagabira abaana ebyokusoma oba tolina buyambi nga bakuyambako omwaka muwanvu bakusasulira bakusomero omwana yenna n'essomero gy'asomera. Bateekayo bulango babayita batya okufuna zino basaries? Bayita mu bakulu akulira ekitundu. Batuyitamu nga ffe abeeno wansi netuwaayo abaana baffe naffe ne tujja era ne batugaana olunaku lwe tulina okujja wano olwokubiri era ne tubakuumira eyo bwereere ne batuleeta mu motoka batuteeka wano. Oleesa abaana bameka? Neesa abaana bana. Omaze okulijesalinga? Maze okulijesalinga buli kimu. Nga gw'olonda essomero be bakulondera? Essomero omwana gy'abadde asomera. Gye bamuweererera. Kati gy'abadde asomera adde asasula ssente mmeka? Adde ali mitwalo 2. Abamu 25, mulala 3. Babagamba nti bagenda baweerera paka? Batugambye kati tetumanyi kikiddako. Okay, so embeera bwetyo bweri. Bano boolaba wano be bazze okwewandiisa. Ngenda kwambusaako waggulu olabe ku bazadde ababadde ne Dr. Dennis. Maama okola ne Dr. Dennis oba gwe oli mukubali mu kuwandiisa? Oli mu kuwandiisa buwandiisa? Tokolera kitongole? Omulimu gwo gwa kuwandiisa. So fa abazadde abeewandiisiza leero olinawo nga bameka? Oweza abazadde nga 10 kuva bwe watandise ku makya. So yoyo Dr. Dennis tugenda kwambuka kwali twogereko ne babadde aweeri abatubulye procedure eri etya tugitegeere bulungi. In Mauritius, Hong Kong, as you read the banners besides me. The man himself we are talking about is a typical, fully biological Ugandan. The children who are here, they are benefiting from his scholarship that has been running for quite a number of years. It is evident from the parents who are here. They have the scholarship forms, if you're doing the interviews before them, for their children. The schools the children are attending to, the school fees packages under these scholarships, and
The details of the schools and their headmasters or school owners, they are on that form. I'm happy that one of the school administrators is here, is rushing for a meeting somewhere. As you know, that kids are already going back to school. I'll give him a chance of 1-2 minutes. He rushes away and then we proceed. Our sponsor is going to be on Zoom, Ugandan, based abroad. He will speak to all of us live, and he will lay out his deficiencies and the effects he's getting from the bank that has frozen his accounts, that in return has affected the children who are before you to go back to school. These children are supposed to be reporting back this week. Others have reported already. So it is of a cause that we intended to put this engagement in this week. Why? Because these children are supposed to be getting their school requirements. These children are supposed to be going back to their schools. And these children, the parents are supposed to be clearing their school fees. So we are here on a noble cause of education. That the education status and process has been infringed by some systems, of which the sponsor himself, he will speak out his voice. What exactly has happened, how it started, why it is like this, so that he can rescue the daughters and sons of our beloved parents who are here. We are not here because of any other cause. No, we are here because of the issue of school fees. So I would request all the media platforms who are here, my brothers, colleagues, and friends, please get the press release. If you don't have one, please, there is my friend here, Tash. She can pass where you are and she can give you that document. Take it to Mr. Katamba, is there, and Mr. Tamari. So there will be another session of the sponsor of the speaker, and that session will be only for the journalists and media people. He has a package. He has a beneficial program that is coming out for the frames of people, the journalists, the legal team, the legal fraternity, the businessmen, name it, all groups of people. And that association, if you subscribe to it, you will get benefits as outlined in the document. These benefits, as journalists, we are supposed to get them from our companies, from our organizations, but sometimes we miss out, or they miss out to give them to us. So he wants to take that other opportunity on behalf of the media, on behalf of the legal. Good morning to you all. It is right to still say Happy New Year. My name is George Sebina. I'm the director of Christ Care Kindergarten and Junior School. We have a branch at Matters Church Katwe and at Masaja, Usabala Road. First, I want to thank Mr. Sabuka for a very good number of children. Collection a bit, I'm sorry. I want to have a clear view of the media, to have you properly. So I would suggest we've had enough of these people, so you can change. Look there, hold your flyers for a minute, then you can go and sit and you can have our administrator speaking fair when everyone is watching. So hold and look that side.
of your flyers for a minute. I want to thank Mr. Semugenyi through his foundation for a big number of Ugandan children that is sponsoring. You know, this is not something very common for us Ugandans to help others. We've seen big companies here, but for an individual who's abroad there wishing to help these little ones, he deserves a very big hand clap. Let's give him a big hand clap for the support he's giving our children. I got to know him through one of our parents last year. He's sponsoring a few children in our school. He contacted me directly and he sent the documents. First, the details of the sponsorship, the amounts, and everything that is required by the school. He paid for these children 100% last year. It is only at the beginning of this year that he informed me that he will not be able to remit the money on time because the said money was held by the bank, but of course being directed by the relevant authorities. My cry to government, if it is the one holding the funds, or some particular individuals, is that they consider these little ones that are being helped. The children that are being paid for, a number of them are orphans. If they are not orphans, their parents cannot afford. And it's a very good number. If you look around here, and the ones that are still registering down, you will find that it's a very big number. So if we have a fellow Ugandan who has come out to help these little ones, he should be supported. We are not into politics. Myself, I'm strictly in business, and I feel what he's doing for the children is good. So if he can be helped to have the funds released to pay fees for these children, we have only 1 week for schools to open. And some of the children actually went back last week. So if he can be helped, and the funds are released, these little ones will be extremely happy. For the parents, cry out to the government. For the school owners, let's do the same. Let's stand with Mr. Semugenyi through his foundation that is helping us as a country, but more so who's helping our children. For us who might not go into any other detail, because that's not what we are looking for right now, I'm very sure for the parents who are here today, there is nothing behind or beyond the school fees that you're looking for. I'm not aware of that. Even the parents that I have at school, there is nothing beyond the fees that they are crying for. So finally, I'll still call on to every single person that can help, especially these little ones, holding funds for Mr. Semugenyi. For him, he will continue with his life, because probably this money is sold, but he has other things that he's doing.
but our children will probably drop off from the good schools where they are now to probably some very poor schools. So let's stand together as a team to have this issue sorted once and for all. To the coordinator, I want to thank you for organizing this session. To the media team, thank you so much. Please relay this to the relevant authorities. We will be helped as institutions that are here, but more so as the children that are being helped for God and my country. Baganda bange mwenna, Happy New Year. Sebaza Mukama atukuumye paka olunaku luno. Amanya George kakati ISO director ebiseera ebyo mwami Imi Katabazi yali coordinating projects zetubadde tugenda okukola ezetwasaba gavumenti okukola kubanga bo gwe baatukwasa era yalinga atubuulira nti wano mujja kukola bwe muti wano mujja kukola bwe muti accounts bwe zaatuuka ne siggalwa ne mutegeezaako nti munange naye nina ekizibu kino mbadde nsaba kunnyambako kwe kuŋŋamba n'atandika okunoonyereza kati agenda okukizuula nga si FIA yasibye ate nga si Bank of Uganda kuba yaŋŋamba ebitongole bibiri ebiyinza okusiba ssente zo nga oba olina okuddamu ebibuuzo ye Bank of Uganda ne FIA singa zibadde nti nno ziriko ekizibu bandibadde FIA oba oliawo yaziwambye naye kati kye tugenda okukola gwe ngenda kwogera n'abakulu abali mu FIA then nkwe contacts zaabwe oyogerezeganye nabo obanyonyole bwe kiri bayingire mu banka bagigambe esumulule ssente ezo era bwe nagenda nampa executive director Mr. Mukasa executive director n'angamba tetusobola kweyingizaamu kuba sife twabalagira bazisibe n'olwekyo fe okuyingira mu nsonga zo olina otuwandiikira mu butongole nenkola official request gwali ndoza around gwa 7 ogw'omwaka oguwedde bwe mbawandiikira aba FIA ne bayingira mu banka okubuuza lwaki accounts zoono bazisibye banka okwejjako omusango yo yasalawo okuva ku olwo olunaku empawaabire nti mbadde nfuna ssente nnyingi era n'olwekyo mu ngeri y'okuba nti mbadde nfuna ssente nnyingi nga sibannyonnyola gye zibadde ziva era n'ekirala ne bagamba nti bansaba ebikwata ku ssente ezo naye mba nga sibannyonnyodde naye ng'ebibana byali byakuwaayira kubanga namugamba nze kankuwe bye mbadde mbawa kubanga buli kimu kibadde kiri mu makubo malambulukufu ate n'ekirala ssente tezivudde wa muntu mulala third party ssente zivudde ku akawunti ya Daniel Dennis Investment Group ne zijja ku akawunti ya Daniel Dennis Investment Group mu Uganda bwe ziba zivudde ku akawunti ya Daniel Dennis Investment Group mu America ne zijja ku akawunti ya Daniel Dennis Investment Group mu Uganda ate kati awo wabeerawo obuzibu ki kubanga n'ezaasembayo ze baakwata zaali zivudde ku akawunti ya Daniel Dennis Investment Group mu Canada ne zijja ku akawunti ya Daniel Dennis Investment Group mu Uganda era ng'eri gye zivudde waliwo n'ekiwandiiko ekiraga lwaki zazze ne clearance office owa banka ng'asayininze nti ssente zino aziweereza akisayininze nti tezisobola kubeera reversed kubanga ziri cleared totally kati awo obuzibu bwe buva bwakuba nti baayagala okubawa ku ssente n'okuba nti twali tukola emirimu gya gavumenti gitosabye okukola emirimu gya gavumenti bo ne babeera n'okutya okwabwe kwesinza kumanya kiki kuva ku ki era babanka baatya nnyo nga FIA yaŋŋamba tuweemu akaseera bino bye batugambye ne bayaaye tukizudde bayaaye baagala just kukubba bubbi abo bakozi ba banka abamu bayaaye bakolagana n'abantu ab'enjawulo ne babalagira okuziggula zaali nnaku z'omwezi nga 17 August oba August around August wakati wa August ne September ebintu ebyo byanyinyitira ennyo ne FIA ne balagira ISO director yankubira essimu ng'ali mu banka ne message yampeereza nzirina ng'agamba bwana Semugenyi nva mu banka kati buli kimu kiri sorted FIA yampadde instructions
era bagenda kusumulula accounts zo. Bwe baba bategeeza kuolo nga 17th ne bamulimba nti mugamba agezeeko nengezaako ogusooka nenninda ne bangamba linda 24 hours nenninda 24 hours nenninda wiki namba nenninda kumpi ennaku nga 10 kati kumbe wakati awo kubanga nze nali mpandiise wa General Sale mpandiise mu State House Protection Unit Investor Protection Unit mpandiise baluwa mu Anti-Corruption Unit bonna ngamba wandiikidde nga nsaba kuyambibwa kubanga baali byebanfuna simanyi kigenda mu maaso ng'era nnyomba kimu accounts zange ziggala zitya kati waliwo court order nga sirina kinvunaanibwa kati bano babagamba waba tebali kimuvunaanibwa mugula account kye baakola ne banoonya okusanitizinga byabadde bakola FIA abalagira 17th ku 18th ne wabeerawo omuntu agenda ku poliisi ya railway n'aswearinga affidavit nga bakozesa information eri ku debit side eraga sente ze naweereza ebungereza nga nziweereza company emu ne bakozesa erinnya eryo ne baliteeka mu affidavit oyo ne bamufuula claimant gwe naweereza sente bamufuula claimant nti nze nali nfunye sente okuva e Bulaaya nti oyo ye laundering kakati ne bawandiika amannya ago mu claim ne bagitwala n'aclaiming ebyo byaclaiminga ku Buganda Road ng'ennaku z'omwezi 2 ne babafulumize freezing order eyo era nze nagifuna kuva mu banka ng'ennaku z'omwezi 5 nga wayise weeks nga 2 n'ekitundu September bank empeereza nti complaining account zange babagamba muziggule buli kimu kyagula kitemuzigula ne baŋŋamba nti endala tuzigudde naye eno eriko sente kati awo abampaabira bano engeri gye bamanyaamu account kyeriko sente kubanga ne bwe twali tubasasula ze nabasasula information teri ku account emu kuba sente ze twabasasuza tezaali ku account emu zaali zaava ku accounts ez'enjawulo kati bano bamanya batya sente account eriko sente kuba bandi badde bagamba nti baba basibya accounts zonna ze twabasasulirako kubanga tebalina evidence nga bo baweereza sente mu account yange ng'omuntu oyo aweereza taweerezangako sente Uganda taweerezangako sente mu nsi yonna nti aziweereza ku account yange oba account eri mu mannya gange oba eya company tekiriiyo naye information eragibwa eraga nti oyo ye claimant naye nga mu statement yange claimant oyo statement ya banka yennyini ali ku debit side neyanziza nnyo account yaffe ya US dollar sente ezasembayo okujjako ze baasiba ziri $18,200 eza dola mu za Uganda ndowooza obukadde nga 608. Ekibuuzo ekirala kye kibuuza nti ndowooza kisinziira ku gavumenti okulowooza nti twenyigira mu laundering. Emisango egyo egya laundering bakakaatikawo mikakaatike kubanga ndowooza gwe musango omwangu ogw'okutusibako batunuulira butunuulizi nti oyingiza sente emirundi egiwera ng'ate zisukka muwendo oba bo gwe balaba nti nnyingi. Babuuza nnyo ku zino sente zivaawa zino zivaawa naye sente ezijja ezibadde nga zijja osooka zikolera clearance gye ziva banka nezisumulula gye ziva ne mu nsi gye ziba zifudde nezituuka e Uganda naye nga tezinnajja. Nze accounts zino bazinzigulirawo nga diaspora client, sigamba nti twazigulawo nga tuli Kampala, twazigulawo nga diaspora client era nasooka ne mbabuulira lwaki njagala accounts ziggulwewo na sente mmeka ezigenda okuba nga zijjanga. Era bo batunuulira muwendo gwa sente bungi bwagwo ne baagala bakikusibeko nti laundering, kukutiisatiisa kukkiriza nti saagala muteekeko misango kubanga gy'emyangu egy'okusaasaanya ku muntu oli naagutwala nti gyeguli naye nga teguliiyo. Naye nga kati police officer yagenda n'awakola ekiwaayiro n'awaayira nti yakakasa nti account ddala ebadde efuna sente naye nga sente zaawaayira
zaava ku akaunti ya Daniel Dennis Investment Group mu Canada nizijja ku akaunti ya Daniel Dennis Investment Group mu Uganda. Kati byawaayira nti ddala yakakasa byaliyo bye biki kubanga ye yagenda mu account n'anoonyayo transaction yonna ey'amaanyi gye beekwasaako zonna zibadde nga zijjanga kati bo banoonyayo transaction emu n'agyekwasa naye nga ze baasembayo okujja ze yalayira n'agamba nti era bwe tunaazijjako zijja kubanga eri abantu abakoseddwa tezaava ku third party zaava ku akaunti yaffe n'abantu bebakozesa nga baclaimant balondayo erinnya erimu eriri ku debit side ye side eraga sente z'osasudde abantu kati erinnya eryo ne balijjayo ne baliwandiika mu affidavit gye yasweyaringa ne baclaiminga okugamba nti bawandiika naye nga ate abantu bebaclaiminga nze nali mbasasula so bosi tebalina nti baali balina evidence eraga nti nze bansasula wabula evidence eri mu account eraga nga nze mbasasula kati tebanvunaana musango gwa kulondaringa sente kuzijja Uganda ziweereza walala wabula banvunaana laundering ate ya sente nti zijja mu account naye nga aclaiminga ate ku statement ali ku side eno eraga nti nze namusasula sente wabula ye talina evidence eraga nti yali asasudde sente mu accounts zaffe za company. Kale ekyo ne kibeera bwe kityo. Sente mmeka ezibadde zijjanga wakati wa mwezi ogwa January n'omwezi ogwokuna ogw'okutuka accounts batandika zisumbuwa mu mwezi gwa kutaano. Wali muiseewo ndowooza obuwumbi nga 14 okutwaliza awamu 14 billion close to 15. Naye nga ekyasinga ndowooza obbatiisa kuba nti nali ngamba wa contracts eza sente ezigenda okujja kati omuwendo gwa sente zonna eza contracts zinali mbawadde ezimu ku ezo nga zaali paused za stoppingibwa olw'okuba nti baflaginga account nga tebakyakkiriza sente endala kujja ezibadde zijja eza contracts ze nabawa zaali zisuka mu miliyoni za euro 2.3 kati miliyoni za euro 2.3 tubadde tuleeta sente ezo ng'ezimu zigenda kukola kisaawe Peacock Stadium yetubadde tugenda okuzimba Luweero endala zibadde zijja nga zigenda kukola PET injection molding machine ebyuma twali twabitumya nadda nga twabi ordering okuva India ne factory endala gye tubadde tukolako ya agro processing plant sengano n'ebirala ebyuma twali twabikolako dda order nga biva China kati sente ezo zibadde zigenda mu mirimu egyo naye banka yateekako ekiziyiza ti sente wakyali sente endala zisobola kujja ndi ba flagging ne kumpi kutukana ku Swift system nga sente zonna ezibadde zijja tezisaasobola oli aziweereza akulaga era ne balina n'ebiwandiike byaweerezebwa contract ya miliyoni za $3.5 yasazibwamu kubanga accounts zange zaalaga nti tezisobola ku receivinga sente olw'okubanga bataddewo ekiraga nti there is abakola suspicious activity report naye bo kye bakola balowooza kya affectinga wano naye bayingira munda baba balina okulaga lwaki baggala account y'omuntu lwaki bablockinga transaction ezijja kati okublockinga transaction ezijja ekyo kiweereza eri ekintu ekiraga nti ebeera nga suspicious activity report. Abaana abaganyula mu project eno ekituufu nti bangi neera basoba mu 1,000 kubanga waliwo ebitongole ebimu ebitutuukirira okusaba okuyambibwa oluusi abaana bagenda ku mizikiti ng'egyo bagenda mu bifo ebyenjawulo makanisa ne ku byalo nga banoonya okuyambibwa kati bali tukolagana n'abamu ku bakulembeze mu makanisa mu mizikiti bwe batyo nga batutegeeza ku programs baba balina eziba zeetaaga okuyambisibwa kubanga tukola project financing abamu baba beetaaga balina charity organizations waliwo Executive Media. Focus, innovate, succeed.